yeah. Fadi Ranger Brian Simanyoba wante gadogo Munda muli mpulira sanawo Ondi munda boti ngampiso Lavu yeno yanteke ekigo Ngenderera ngenda kugwa nfudde sasiro wo nange wanne maze obwongo bwekiba kitikati mmeze n'empumbu tukwekewa mukwano eyetaliba yaye sewendinga njala ku ngalo kufiirako nkuba mu ngalo kusaba onsabire nzimbe bangalo kuwonya omuzigo olumbe lwa kirago baby omukwano go kirungo gukubanga bidongo kirungo guwulira nnyo ku bongo kirungo njagala kwesigamenga bujonjo ku liiso kirungo sewendinga nkazaluca ebizibu ntibigumira newebirijja aboogezi babagonde nga bazimbulula tuzimba buca waliwo gwe natume wammwe natatuuka nekuba yakasimu notakwata. Okay, gwe wena omulabi wa Lwasewa TV tukwebazaako ensuso webale kubanga otugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okule gwa YouTube, TikTok, saako n'ogwa Facebook page yaffe. Tubebaliza ddala mwenna abasaba okugobera Lwasewa TV ate namwe basponsa baffe tubebazaamu akensusu okusobola okuba nga muteekamu ensimbi tusobole okuba nga tuleetera abalabi baffe ebirungi ebyo byonna ebiri mu ggwanga wamu ne mu nsi z'ebweru ez'enjawulo. Olunaku olwaleero tulina omuyimbi agenda kuba atweyanjulira atubuulire kiki avuddewa biki byatuuseeko era biki byafunye mu kuyimba. Amanya Aji Samuel. Tuteekebwamu ensimbi Abalujja Properties nga banno bakugu mu kutunda amayumba saako n'okugula amapoloti oba n'okutunda amapoloti bagula ate nga batunda, so batuukirire basobole okuba nga bakuweereza mu mpeereza ennungi. Abala bateekamu ensimbi bina Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School bano nno nga basangibwa wali Bombo Degeya, batuukirire basobole okuba nga nabo bakubangulira omwana. Tugenda mu kuwummula first term ne mu second term osobola okubeerawo n'ogano omwana gy'abadde asomera tutabikwasa bulungi bakwase director Kiyimba asobole okuba nga akubangulira omwana. Olunaku olwaleero ndina omuyimbi agenda kuba atweyanjulira atubuulira amannya g'amatuufu. Nze manyiiko ga Breaker. Agenda kuba atubuulira amannya g'amatuufu atubuulire gy'avudde music amutuusizaawa era biki byamufunyemu. Tusanyusa okulaba ku Lwasewa TV. Kale mugana naye nga nange sinaba kubaako nsonga gy'ennyanja awamu njasooka okwebaza Lwasewa TV kubanga esobola okuvaayo nebanga enoonya ku talenti ento oba abayimbi abato kubanga ebalaga ensi. So amanya gange nze Born Breaker Yugi era ku mikutu erinnya lyenkozesanga mu kuyimba ni musajja muyimbi siri mukubi wa bikonde wadde nga abasinga bagamba oba omwana oyo akuba mu kubikonde olwendabikayo olwandabika naye simanyi ya naye nga nze Born Breaker Yugi amanya ge bayita amazaaliranwa nze kyambadde Steven era nsibuka ku ssaza lya Aisa Abasajja Kabaka erimanyiddwa ng'erya Bulemeezi era nga ndi munnaluweero osegeera. So atenga akala amatendo kwenzaalwa kamanyiddwa nga Bunyaaka abategeera omukulu amanyiddwa nga Magalo oyo yazimba ku Ntaana yaba neighbor waffe eyo mu kyalo. So Magala oli yeah kati Magalo oyo era manyi bulungi ne muzeyi wange ateekeddwa obbamu manyi bulungi kubanga omwami bamuyita Sande Vincent naye erinnya eryasinga okukyaka ennyo bamuyita Sande Kirerya. Yeah. So mama akuzaala bataata mama nzaala gyali naye nga sikuze naye. Wabaawo embeera yabaawo so naye nga omumanyira ebyobufumbo naye nga muwulizaako obwolumu. Amanya ga maama atuzaala. Amanya ga maama amanyiddwa nga Nakato Christine era nga wenjogerera essaawe naye abeera mu mitale eyo Bulemeezi ekitundu bakiyita Vumba zero obusayidi. Taata wange gyali Bulemeezi wano eluweero.
amanya ge tulagadde okugerako ati naganyonyodde nti ye Vincent Sunday eryakirira lyerimanyiddwa ennyawo olw'emirimu gye yali akola oba gyakola. Tugenda kuba tutandikirawo. Bone Breaker mufumbo. Bone Breaker ng'era omanyi ebintu bya industry asooka ayinako mikwano gye Segeera so n'omukwano ayina mungi kiyinza okugamba so kati akantu k'obufumbo simanyi kubanga obanga oyina emikwano mingi Segeera si kyangu okugamba nti ono oba ono Segeera olina bangi tonnatuuka kulondako bwekyo olina omumanya bangi eyo mbalaba era nabo bandaba kyemmanyi naye nga ndi mu mukwano nabo kuba bafaani bange bangi ate ndi mu mukwano nabo Segeera so John Breaker abalabi balose bantu bandyagadde okumanya okusoma kwa John Breaker kwali kutya. Bone Breaker okusoma tekwali nno kwangu baganda bange tekwali kwangu naye nga natambulako era ebigere nga 2-3 nenkomako mu senior 3 sasobola kumalayo olw'embeera eteebereka akasente kabulamuuko so nimba nga nasobola okutambulako mpaka awo era nenebaza Mukama nti asobodde okumbeezaawo nga mpita mu mbeera gye ndi mu ssaawa. Abantu bandyagadde okumanya naye tubeera ntuga nti baserebu baffe basomerako mu masomero gaffe oli yandyagadde okumanya Breaker yasomera ku masomero kyago primary secondary level ye. Bone Breaker asomerako ku Rural Boys erya gavumenti essomero abasinga balimanyi lali Kuboko then nengendako mu private essomero liyita Bright Future nayo liri Luweero then nensoma secondary mu Everest College era naye eri Luweero awo omukulu amanyiddwa nga Ndawula ebiseera ebyo yali director. Otandika ddi okuyimba ye kiki ekyakuwaliriza okuyimba? Kale nomunaaye ebyokuyimba bino nno ndowooza birabika biri waka awo wennyini ewaka olunaku lumu mba munene ku leediyo mpulira muzeeyi wange akubye akalango ku leediyo Simba. Muzeeyi wange omuto kati ngamba naye kana akayimba eddoboozi nga nninga lyemmanyi tekaakuba nno mulundi gumu mba ndi awo nga nkawulira ddala emirundi egiwera nga nnomba muzeeyi wange nga mugamba muzeeyi nno kalungu kewakubye mpulira kabulamu akalango ngamba obadde ki nga mugamba akalango ako mpulira kabulamu nga osobola okukola akalango koze no muzeeyi ebintu empulira ekinsika nsobolera ddala okukubira ddala akaki yali akubye kalango kaki kali ka radio Simba fikira bawananga radio ezo mu bimanyi so kati nengamba nsobola okukola akalango nangamba kale katukalinde munnange kumbe ndowooza mfunye okuyitibwa mu ndongo olunaku we lwakya nga neeyisayisa Luweero waliyo studio bagita Javex kyemanyi ekyali awo ku kalina Luweero awo Kasana mu tawuni nga munnaaye nalina nakagaali kensomerako nga kagaali sikali amubbeeyi nasingira studio bwe nyingira studio ngera womanyi omuyimbi yenna atandika nga nkola akalango mukulu nga ngamba akalango nga kalungi nnyo naye ate akalango mpira kalungi nnyo naye ate toli muyimbi kati konze ndi muyimbi olwo ntya okujjawo kiri nti sina oluyimba ate nekino ekyobbidinga nti akalango kalungi ate ani yakawandiise akalango kali katya kawakuba akalango ako kaali kasimba nakayimba ngamba nti yo radio Simba zonna yezisinga gyeteekako ewange nenfuna emirembe alinjija kusimba aliba nsindise magombe eriko programu zinyuma ate nga za mulembe yaman Bone Breaker wakabimpuliza radio Simba 97.3 kwegamba kakakulandaga wekati tujja genda olwobudde so nenkakola bambi omusajja nangamba kalango kaki nangamba n'ekizibu kyenina era kyenfunye toyina luyimba kati akalango kalungi banakakuba batya nga toyina luyimba komeze nkuddiramu emabega wali nti nakola akalango kulaga muzeeyi ndi nsobola okukola okukola akalango bekansooka ne kakola ki tekasooka ennyimba akalango ne kakuba kati ntuuka ku leediyo kusimba 2012 kuba we nakolera akalango ntuuka kusimba okwo nga ntwala akalango ako sinna luyimba nno okumanya munnaaye n'omuntu owangambe nti omuntu ng'aliko ekimusindika wewunye nina kalango naye ngenze ku ki kati njagala otuna omuyimbi ali ng'olina oluyimba naye nga tuswa agenda ku ki ku leediyo osegeera soka ebiseera nze nina kaki kalango kati wentuuka ku leediyo nga nsanga Ndawusi nga mbuuza omumanyi konse ebyo biseera kinga Ndawusi gyali 12 Simba sajja nga bawangadde gye bala abasajja bawangadde kalaabo
So kati munnaye nga nnumba kusimba ndawusa ngamba akalango kano kalungi nekyogenda okunkolera ekikimu njagala oleetereko oluyimba then tukuba kana akalango naye n'akalango kano kyogenda okola ogenda kyusa studio olwa studio tetujja sobola kakuba studio kirungi konze kale kati bwe nadde ewaka kyampa amaanyi kuba nali nsuubira okungoba obugobi baŋŋambe nti akalango kafu ne bambi ndawusi yanzaamu amaanyi n'aŋŋamba genda okola akalango kalungi oba tokyusizzaamu kalango kalungi then okole ki obenga okyuse studio then oluyimba n'akalanga ako tujja kukakuba n'aŋŋamba ngera omanyi enteekateeka eza radio tujja kubaako engeri gye twogera ebiseera ebyo obulango babukolera sente mmeka mu studio ebiseera ebyo obulango mu studio munnange nno bwalinga bwa mitwalo 7 olwo otunze eggaaliyo okola akalango naye nga tolina luyimba kakati bwe nvayo munnaaye nkola luyimba nazirawo nga nkola oluyimba kati nno nalina ekirowoozo ngamba nti bwe nnakola oluyimba nja kuba w'amaanyi nnyo ze ennyimba ng'osobola ozeewandiikira bulungi nnyo kubera nava ku kalango kantwala direkiti mpaka kukola ki kuwandiika oluyimba olwo nduwandiika kati nali manyi nti ebintu biki byangu tekennawandiika oluyimba nerukuba olwedde nina ne connection ku Simba kijja kuba kikoze oba ojja kuba omaze naye nkugamba ebigambo bino ne ku Simba ndowooza siddangayo nyinza obba ennyimba ze zizzeeyo nga tesitegedde otegeera kati oluyimba walukola ddulo olutwalayo nalukola saasobola ddutwalayo naye nga buli wendutwala nga lulungi era nga nnyimba naye ngaera baŋŋamba studio ki mbi oluyimba olwali lutambula lutya oluyimba olwo waluyita baby fight omwana muwala baby final omwana muwala siganyo yambala bulungi n'akagato yambala kalungi kankutwalo beere bulungi ebiseera ebyo nali mpandisa lwaki buli muyimbi atandika okuyimba atandikira mu nnyimba za mukwano wabula aye nno namala nenvayo muzee mukwano nonanko kyolina omumanya wabula simanyi lwaki kijja bwe kityo kuba nze ndaba buli muntu ate muwaana akagatto muwaana engoye z'abawala muwaana kafeesi alaye tunawaana buutusi tulina waana ku bugatto bufeesi otegeera so kubanga omukazi oyo abanga odrop etereka buli kimu otegeera so omukazi abanga ki odrop atereka buli kimu otegeera so kivula abatuba tulina obba waana abakyala kati akala oluyimba ki ekyakulemesa oddutwalayo eyimba ekyalulemesa nga mwe kunyonyodde era bwe natambula ne bakitango olwo batekedde nti omwana alabika akola ki asobola okuyimba kati omanyi tugezeeko suna mu gita kubeera lala ne following akadonkamu naye ng'ate siriiyo nnyo kati batundika okusuna gita ate nze situla ku ki gita yaabwe ng'ate nze amaanyi gagisingako awo esukkawo nga tetujja kusobola gwe kati gwe olina bba wa studio tulemeredde wano mu kusuna naye gwe oli wa studio konse kale ne manya nti kati bantadde bandigyeko ki engalo nga wensoma era bwe ebiseera ebyo wenjiriba nga wensoma kati ekyava munne wengwira ku mukulu amanyiddwa nga Brian Beats producer naye ebiseera ebyo ali ayitibwa Brianis abantu b'eruweero bamumanyi era alina studio bali bagita Sun Records ng'eri Luweero kati omusajja oyo bwe baŋŋambira abantu bembeeramu nga bonaabeera n'omukulu yenna kati ng'oba ajepule n'agamba nti kola kigendako ewa bbawa kituufu abantu bennabeerangamu nabo baminga bangi baŋŋamba gendako ewa Brian so nga yeeyita Brianis ebiseera ebyo nga w'amaanyi bambi mu biseera ebyo mweyo area nga waki nga w'amaanyi ngamba kati nkoze ntya sirina ssente naye nkoze ntya kyenakola nagendanga ewa Brian nembeerawo kuva ssaawa nga 5 mpaka ssaawa nga 7 ng'osiibayo nasiibawo busiibi abayimbi lwaki basiiba nnyo ku studios ezo ebiseera ebisinga baproducer abo n'abayimbi bennyini tuba tunoonya engeri y'okutandikamu omukwano ne producer kuba si kirungi kukola luyimba nga tolina mukwano naki olabe wanaakusalirako naye sinawadde 10 naye bwe ngenda Brian ng'ate muli nno mutya n'erinnya ndiwulira ennyimba zikuba nga ntya naye nga zikuba nnyo mu Luweero nga zikuba nnyo mu Luweero omwo ne ku leediyo y'Ekiwoko ebiseera ebyo bagitanga kale sana kyemanyi sana bagita Seke naye ebiseera biri yali eyitibwa Musana FM abaali bagimanyi Musana FM ebiseera ebyo ennyimba ze zikola nnyo bazikuba nnyo
kati ngamba ntuse totuuka ku musajja kunenga mbeerawo ate bambi naye yali mwangu nga talina nnyo buzibu nga mbeerawo nyingirako neefo manyi tuyita fumbiro studio tugiyita fumbiro gye bafumbira ki endongo kati nga nyingirayo nenjija naye nga tamanyi ki olwo tonatandika ku recordinga tata nalikodingako eri nkuganye n'obulango bonna nabukola ki ne kati naye ngamba ng'ozze wa Brian wesi recordinganga naye nga ngezaako andabe osegeera andabe kati lumu ngamba omusajja leero yali ali awo nga talina nnyo byakola nga mubugamba producer njagala kukola ki kola luyimba nangamba gwe konzesewo kati ebiseera nga n'akaviirizi nsalira ddala katwe kennyini kayawalaata kana akaffe abasinga bakayita akawalaata oba akabiina kale akensala so kati ebiseera ebyo ng'omusajja ngamba gwe kennyini konze ye nangamba ogenda kukola kayimba nze nakayimba nempulira kale kagwa mu dancehall nangamba wali oyimbyeko kati ebiseera ebyo saagala mugamba nti nali nkoze eki kuba nkimanyi biri bye nnina biringa ebifu kusegeera ate jjukira ye w'amaanyi kati n'omulaga sikola ki anteekeko bambi ebirowoozo nemugamba siyimbangako nangamba kati tugenda kukola oluyimba naye olina ssente mmeka ebiseera ebyo bayi nangamba ojja kukola ziri zaggwawo dda ziwatundamu eggaali biri byaggwawo dda kati ndi kuzimba bupya kusegeera nakukola luyimba lulungi ebiseera ebyo kati nga Brian yaŋŋamba ojja kukolayo $15,000 ebiseera ebyo tezaali sente nnyingi ebiseera zaali sente nnyingi nnyo naye nga ate jjukira alimu nekiri ono omulenzi ayinza obba Shege ne mugamba muzeeyi badde nsaba onsalireko nga muyita na muzeeyi naŋŋamba obadde olina sente mmeka ne mugamba ebyaddala nina $3.5 ku 15 n'abiratanabira musajja muzibu naŋŋamba muzeeyi nga bwe nnumise muzeeyi era ngamba muzeeyi mbadde nsaba artist nga ggwe kola $7,000 nti mbadde nkulaba alaba wano kyenkuddizawo kali ak'emabega nti omuntu buli wabeera nga akulaba alaba takuyisa bubi ng'omutuuseeko oshegeera kati bwe ntuukawo nga ngamba tukole ayo yinawo ssente mmeka nga mugamba essaawa eno nnawo $3,000 ne ziri 3 ekitundu ali toziweza olwo siziweza Shege kati olwo mangi gw'emitwalo egi ngamba kati akayimba kagenda katya kati ngamba tugende tusabule nankuba dansi disa dansa party owakabibuleka kati nzaliwo kati amise dansi disa dansa party akayimba bambi mukama nanyamba n'akaagala era n'akakuba kuba lwe lumu ku luyimba lwange eruweero abantu aberuweero basinga okumanya kuba lwe lwasinga okunsitulako nange otandika oyimbako n'abaana bo yali danso ngera kayimba kalungi kyetuva lubeeramu danse so ekala nga bakayitanga dancing party so omukulu nanyamba naye nanoonya $40,000 egyo muganda wange ebiseera ebyo kati olwo yalukuwa oluyimba nga tonnamumalayo oluyimba teyalumpa nga sinalumalayo naye nasonda mpola mpola kuweza $40,000 egyo kuba nali nsoma ate nga nina okuyiriba sigeza n'okugenda okupootako eyo ku bizimbe ate ebiseera nga tupootera $3,600 Shegeera so oyingira otya ekibuga kati ekibuga kiyingira muzeeyi wange agenda afuna obuzibu era nga bwe nali ku ssomero eyo muzeeyi afunamu obuzibuzibu ebyessente ne bigootaana looni ne zifuuka looni newe tubeera batuttewo ekitegeera baatwala bati mwera ebya bbanka nga obimanyi yali yabiteeka ndowooza mmisinga w'ebityo kati mu kutwalawo tetuba nga mutuufu nga ne muzeeyi owaffe ng'alinga atulemereddwa mu mbeera ey'otuyimirizaawo era banaganda bange abamu bo bagenda ewa maama we abajjajja waffe n'abantu ababeera eyo kati nze ne ŋŋamba amazima gali nti muzeeyi sijja kuddawo sijja kugenda sigala waka kati jjukira nali nnyimba nga bwe nkugambye ngenda ndiko kugendanga mu mabaala awo eruweero nga nze nsula ku street okwo nga nnyimba omwo bbala ebbala baliyitanga digital pub nga yeriyo yeekuba ebiseera ebyo ng'ekubira ddala tufuna chance waliwo gayi bamuyitanga Shaba then waliwo ne gayi bamuyita Damulira ebiseera nga David Lutalo taliyeyo ebiseera abe yali ye David Lutalo yali yavaayo dda kati ffe twajjira mu ligimu nga ye yavaayo dda kubanga David Lutalo alika yavaayo 2007 2008 awo ye we yaviirayo kati ate ffe awo naffe ntudda mu kubanga tuyimbira mu digital pub so ka digital pub eyo bambi netuyambangako kati mba nnyimba omwo mu digital pub nnyimba omwo nenfuna gayi bamuyita Kaweesi
Nyaita anyizo basirijjuka naye bamuyita Nkawesi. Gayi bambi ansanga mu bbaala nga mbuzi obeera wa nga munnyonnyola nga ngamba eyo nga wala nga ngamba ngenda kukola ki kufunirewo okusula obe ng'ovirawo ng'ojjanga n'oyimba soko nze sirina buzibu nga tandika oyimba mu digital pub eyo ng'obakuba dansolo nga nyimba dansolo bwe nyimba n'ennyimba era bwe zityo mpola endala kati nempulira ng'endongo mu butuufu era twalinanga n'ebibiina naye nga bakulu abo bashaba boolaba tebaali bangu ng'akasente be bakezza kusegeera twatukesera nga tulina ekibiina abayimbi b'eruweero ffenna mwe tutambulira twalimu bangi badingodingo baswaga medi bangi abayimba bannayasi twali bangi eruweero awo benjukirako kati ng'ekibiina ekyo bakipangisa nga bona abeera ne show ne mugenda ne muyimba nga bino byaba kadonkamu ne bagenda mu byalo ffe bakatenalizers olwokuba twali bayimbi bato ate nga omanyi studio nga zikyali wansi ebiseera kati nga tugendanga ne tuyimba naye nga akasente ko tetukalabako wabula kye baatuyambangako kye njijjukira nti erinnya ly'okubanga liwulikika kokko ku kitundu n'okubanga bakuzzawo okola ki woosula olwo wali wapangisa nkugambye bampangisiza Naggayi yali yafunira wakola ki wensula kati ngera batuvuga ne bakola ki ne batuzza n'ekyantama mu kibiina ekyo era kye kitayinza kwerabira nti twalinga ensako nga tuleka ssente buli wiiki tutuula tuba ne Sande bwe tutuula nga tusevinga akasente twatukosevinga nga akasente ogamba nti omwaka guweddeko nga tewali wadde alaba 10,000 lwe yali ataddeyo kati nina kye tukuyambye nga bino bitulaba ku TV so kati abasajja ne banga baatufunamu akasente eyo ne tugamba owaayi wabanga tukasaffe tufunamu ekyokuyiga tugamba tetujja kuddamu kwesindika ngamba kati Luweero entamye kangende Luweero kangende mu kibuga oba ngenda ku street zaawa oba ngenda kuzaawa so naye mba ngenda ematuggawo nga nawo senga wange omutima gungamba nga tonnagenda eri ku street soko oyitireko ewaani wasengawo olabe tomanyi oyinza okufunawo ebyokukola ate n'abayimbi tomanya oyinza tusangawo abayimbi abalala kati bwe najjira ematugga waliwo ebiseera ebyo ekifo baali bakiyita oba ye erojje ebiseera ebyo yali ekuba kati waliwo omulenzi bamuyitanga Notorious Brain era abasinga leka bamumanyi oba yesimbwa ebiseera ebyo kati Gayi nga bambi endongo yenjiwulira nga ndi muyimbi buto nga endongo njikola ki era nze nga sikulimbye natuuka we nava eruweero nze omuyimbi gwe nasooka omumanya mu matugga ali Notorious Brain simanyi lwaki naye gwe nawuliranga nga bayimbi ne bayimba bameka ku stage mpulira ye muki nga music wanjawulo ye muyimbi ne mmanya nno omusajja like muki muyimbi kati bwe ntuuka bwe lunaku lumu kyokka nze ate ebyembi ngenda otuuka okuyimbira ematugga nga yero gyeggaddwa kati walina mikisa simanyi nasanga yeddaddwa kati muno ndowooza okuyimba n'abakulu ekoloze eki geggaddwa naye era omukisa gwakola ki gwaliwo ebiseera ebyo ng'era njiriba endongo mu matugga naye nga ndi mupya naye okubeera omupya mu kitundu si kyangu bonna baje pulo nabatuukangako nga takutegeera ebiseera eyo ng'akaba ono omwana waawe ovaawa mu kito nga takutegeera so nga kutuufu sikirabika era sikifaananirako ddala era wonaasanga omuntu ng'atunda nyaanya ate najjaga nti atunda n'emmotoka kati ebintu ebyo biyinza okutabula kati nene era saggwamu mayi naye kasa kye nnafangako singa nfuna abakulu abatwala endongo mu kitundu osanga luli boolo naye nga ku mukulu bamuyita Kajoba Kajoba ebiseera ebyo ng'emusi bw'amaanyi esaawa eno kyamaani w'ekitundu ekimu ekito esaawa eno kyamaani mukulu omusajja w'amaanyi nnyo ebiseera ebyo musajja mugwako yali emusi w'amaanyi ebiseera ebyo kati nze mukuwulya kubeera nomugaana abantu okuyimba kati waliwo ekifo awo bakiyitanga Labamba abasinga bagimanyi yali yafiina amasannyalaze naye ng'omukulu emusi oyo Kajoba ebiseera ebyo yatwalawo kati munengendayo ebiseera nga gavumenti Notorious Brain yaliko yampiseko olwo naye bambi nga naye tandabangako nagenda ebiseera ebyo ewuwe bambi ennamba nenjogera naye ku ssimu yalinawo ekivvulu bambi tokola okuyimba omukulu nga ansaba linnya nga ateeka ku lisiti nga ansaba flash nga bateekawo oluyimba naye nga waliwo era bali abamanyiddwa mu kitundu osegeera omanyi munneewo oba oli mupya mu kitundu
kasoda oyinza obutakanywa nzo koma mu kunaaba engalo kati munenze nataddeyo akayimu naye ng'ogenda oli ayitawo awo kulabamba awo enze nga n'omukulu munnaye simanyi nti MC mmanyi ensonga zakoze eki zawedde amazima gali nti kolo saakuba ngamba bana ngenda kukola ntya naye ng'emusika gye baba mulabye naye ng'ate munnaye weewuunya ate eri eruweero oba yali tawulidde mu nnyimba zo era yali taziwulirangako naye ng'eri eruweero nali w'amaanyi ate nnyo ndikoze eki nga ndikoze kati nga mpulira eno kinnafuya ne ŋŋamba bannaaye ne mpulira nga njulira nakuddoba amabega naye ne ŋŋamba teri adda amabega n'atuuka gy'akola ki gy'alaga konse kankole ki kaŋŋume ne ŋŋuma ekyo neggwa saayimba era saanyiiga neesigala nga nkola ki nga mbeerawo ng'omuntu ne mmanya muneeno tebamanyi naye luliba olwo ne bakola ki bantegeera so kati muneeno mukama nali ndi awo nga ne Brand Beats yali ayagala okunziza eruweero mwe mumanyi nga Brand Beats ng'asenza azze nansana Yesu amala olwo ng'erinnya alitaddeko ekya Brand Beats bikyali era ku Brands naye kati olwabambi naye avudde eruweero avudde mu kyalo ne manya kati awo sigenda galanga tanaba producer be sitakola ki b'otamanyi kanjira ntambula n'omukulu ono bwe ŋŋenda nansana limba lwe nasooka okukolerayo baali baluyita tokolima ennyimba z'abayimbi tokolima ati waŋŋambe tuyimba laawo mudda tokolima nga lubuulirira tokolima era lubuulirira era lwali mu fomula ya dansolo nga bwe nkugambye kati nkola tokolima oyo ekimunkozesa mu situation zonna z'oyitamu nga enkambi nti otuuka n'osaba okukubamu oluusi tokubyemu naye ng'olina embeera ogireka ekole ki etambule sikaddeko kati mba ne mu studio munendi mu tokolima ng'omukulu Pastor Bugembe akoze eki azze kaakati bw'ajja Brands ebiseera ebyo nga Brands aŋŋamba oba Brands nga ŋŋamba muzeeyi maye akuba mpita nnyo muzeeyi sooka okole ki sooka oveeyo waliwo omusumba akoze eki kati zere ndowooza bano abasumba abakuba ki abakuba buno bulaale ezo osegeera nti we balina kuliseedi agenda kukola kalanga akole ki agende muganda wange nakeera ku makya koola olunaku natuuka mu studio saawa yali emu kati baginfulumyamu saawa zaali 6 kwati batandika okukola saawa 5 okuva saawa emu nanga oli mu kulikoding natuuka saawa 3 mu kifo ate ye Brian okutuukawo saawa 5 kati nteekateekaawo okukuba ebivuga tubikube ekiba nga tatadde dakika nga 3 kati mba ntandise voice nga tokolima oyo tokolima kaakati omukulu n'atuuka mu budde obwo bw'atuuka mu budde obwo omusumba Pastor Bugembe abangamba kola ki vaayo omukulu akole ki amalokola naye bambi bwe mbaseerabidde n'omukulu mu kujjaawo teyajja na luyimba obuzibu bwe nasanga era alina gwawerekedde so gayo bambi mwerabidde naye bamita Uncle Sam oyo yali alinayo oluyimba mu studio eyo ndowooza n'amugamba waliyo omulenzi eyo bamita Brian studio ye nnungi naye nayo oluyimba kati Pastor kwekola ki kwekuyitayo kati bwajja sebe twali tuddawo King Wiz twali ne King Wiz ne bagayo abalala awo kati oyo Pastor Bugembe najja kolimba olita ngenda sale ddiiro semmanyi abasinga balumanyi ngenda sale ddiiro abasinga mulumanyi kateebereza nga tokolima ne ngenda sale ddiiro sikolerwa ku lunaku lwerumu so kati ngenda sale ddiiro olunaku olwo ng'atandika omukulu okola ki okuwandiika oluyimba n'oddukuba ebiseera ebyo sijja kwerabira Pastor Bugembe yafuluma ng'olimba ndowooza waliwo point ekoze eki egaanye najjaawo reception wetwali n'atubuuza Gravity omutujju ne Victor Kamenya ani yasooka okujja mu industry ndowooza kale ng'ali mutwala ku budde nga balowooza kikyakola ki tumugamba naye Pastor lwaki totulekaawo gwe mwayimba ne Gravity oluyimba Yusufu ekkuba okutte ki okuttefu kaakati ekyo kanata kifaala nnyo nga kikulu n'agamba kale ize kati bwaddayo okukola oluyimba tugenda owulira eri ayimba ngenda sala ennyanja kali nga laba tekikola ki tekijja kati twalinayo King Wiz nga awooza kimu lengera embaata olwo yali yaluyimba dda era olwedde lwali lwakuba dda Pastor oluyimba no ne lwamunyigamuuko naye ng'ekigambo kyali ekyo kyali kiganje yali ngenda sala eddiiro tugenda oyo omukulu atereezezza ng'ayimba ngenda sala eddiiro ntugamba kyekyo musumba
olimba nno lwakuba muganda wange era ne Brian we yali kyemanyi yagamba mutuufu omusajja akoze olimba n'alukola mpaka ssaawa kuba yajja ssaawa 6 olimba n'alukola mpaka ssaawa zaali zigendanga mwemu yamala ssaawa 12 byonna obikola byonna n'odduwandiika siyinza kwerabira olwo lunaku ne kati mufulumamu awo ne ngamba kansabe ku pasita ki ennamba ebiseera ebyo pasita nampa ennamba gwe wattokolimo oyagala kukola ne pasita oluyimba kati pasita ngamba pasita ono kantwalidde obudde kamusabe kuki nali manyi pasita agenda kunnyima ennamba pasita bambi nampa ennamba nga ntuufu nnyo era nakati munnaayi ne bw'ŋŋamba gikubako kati kweri terina buzibu era kulisiivinga bulungi pasita ampa ennamba ŋŋamba munnaayi tokola ki tokolima tonyiiga otegeera tonyiiga okumalira obudde tonyiiga okubanga bakoze eki nkusanze okola ki nagamba naye munnaaye mbadde nina saavisi ate sibadde na pulogulaamu ejja nti ngenda kukola ki naye olw'obudde neŋŋaaka nkoze eki naye bambi tokola ki tonyiiga kati mutufu abayimbi abamu batono nnyo wano mu Uganda g'osanga ng'akusanze mu buddewo ng'ate alina n'erinnya n'akwetondera kati zekolo neewuunya nnyo pasita era nenga singa abayimbi bonna balinga pasita Bugembe singa twesiimye mu ggwanga so kati awo Brian kasita yajja nange munene malisa nenkola tokolima wange n'akola ki n'avaawo so kiki ekikusoomozeza mu kuyimba kyotandika kuyingira mu kuyimba ebyokusoomoozebwa mu kuyimba bingi kubanga ne bwentandika kumenya tuyinza omumala enkya naye ebimu ebitonotono ebisinga okumenya kubanga mu kuyimba tuteekamu akasente akawerako okusinziira ku mirimu gye tukola tegiyingiza ssente nnyo ng'abayimbi abato era abayimbi abakulu bandibadde batulowoozaako nnyo ng'omukulu pulezidenti Eddie Kenzo naba nga alowooza ku mwana omuto ono atandika ku buli mbeera yonna buli omu agikola agimanyi bwe njogera ku ekyo kubanga akasente ke tuba nako kaba katono nti oyinza okukeera ku makya ng'akasente tugeze olina studio gy'okoleramu mukama waba akuyambye nga ya $5,000 oba 7 akasente ako si kyangu kukakuŋŋaanya mu budde buno okakole ng'oli muyimbi muto jjukira oba tolina promotion tolina manager tolina radio kye tugamba nti ewuliriza ennyimba zoba wooteeka oluyimba lusinga oba olugye mu studio so nga tusaba ebiseera ebisinga singa wano mu ggwanga tubadde tusaba abategesi b'ebivulu n'abo ab'amalediyo oba ab'amativi ne babaako engeri gye bayamba omuyimbi omuto nga bayita mu ngeri y'okubawa ki audience oba okubawa ku program ne baba nga bakola ki abamu bazikoze kati nga Star TV ezikola abamu ne bagenda balina ku zividiyo ez'akabi so naye nga essaawa eno tubadde tusaba singa abayimbi abo abakulu bayambako ku bayimbi abato nti okusomoozebwa katusinga osanga nti singa baba bategese ebivulu nti osanga abayimbi abamu banjulira era abato gye bali abayimbi bangi kino kyonjogera abakiyitamu bangi nyinza obbanze sikyasasula n'abayimbi bangi nga bategese ekivulu ng'alina osasula omutwalo tugeze balanze David Lutalo omutwalo agenda ku performinga ate n'asasula n'omutwalo ate abeere ne kuwali nga Katenlizer ate abe nga tafiiriddwako ng'alina talenti nga ne flash yagireze mu ngalo ng'alioko ku stage alinga wolaba ennyanja ku mudaala kati bambi agenda otutuuka n'okuyimba nga abantu bamulabirabye edda ne bakola ki ne bakoowa sinakindi n'otayimba n'okola ki biki ebyotambudde mu kuyimba nga gwe omuyimbi omuto byolabyemu abayimbi bano abakulu bali batya mu mpisa zaabwe abayimbi abakulu abamu balina empisa ennungi n'abamu tebaagala mmanya abamu abayimbi gye bali nga tebaagala mmanya naye ate kiba byali bikutuuseeko bingi byali bintuuseeko ku bayimbi abamu kati zonna ku lumu nasayiningako ne bbandi emu oba ekibiina ekimu kusiira nagiyita bbandi wabula ekibiina ekimu bali bagiyita Dancehall Crew ya mukulu King Michael era ofiisi zaabwe ziri eyo ggaba kubanza gye bansindika era balina ekifo waliwo ofiisi eyo bagiyita Dancehall Salon we tukuŋŋaanira oba abayimbi bakuŋŋaanira ng'ekibiina basobola okusinziira singa mukola registration munnaye nempita mukulu King Michael nkoleki nsayininge nange nga nkoye okuyimbira ki otambule naye mu kibiina nti buli otambula n'omunene ofuna opportunity okuyimba kitegeera nti ofuna
Munne byasooka ne bimerera byangu wano mu kuwandiika kuba nali ntidde nga nyaba binaaba bizibu ne munne nagenda ne mpandiika biki nenzira ewaka. Kwa wandisa bwerere. Kwali bwerere tebanjjako wadde ki. Tozinandaga muntu. Munnaye nga tandika kubanga masimu nga ngamba plan ki nga tugenda kuwa plan ki tugenda kuwa plan ki. Munnaye tewayitawo bbanga ddene nnyo Mukama najja ayamba kolo ne batukola ki. Ne batuyita. Naye abamu tetwasobola kukuŋŋaana wamu nti twerabe. Olw'okuba nti omukulu yali alina show bali bagiyita King Michael Listeners Party. Yali ku Cuba ne munyonyi eyo. Nakuzome sinza zeerabira mulamu. Manye ekintu kyonna buli we kikulumyamuuko. Osobola okikwata. Nakuzome zaali 15 September 2022. So kati munnaye nga batuyita. Kolo munne ngera womanyi. Jukira bakuyita tega nti oba bagenda kusinga transport oba kinga omanyi nti gwe weteekamu. Olina okweteekamu. Kati munne nga ntuuka mu kifo wali siina mmanyi. Eyandibadde nga ntegedde ate yali kumpi n'omunene we gwe bayita Silver. So ate ne manager namba gye yampa manager naye mutuukako tamanyi osyegeera. Kati neefuna okusumbuyizibwa osyegeera. Ne mbeerawo ng'omuntu yenna alina kyayagala ne ŋŋuma. Ne mbeerawo nali ndawo ngaloga yeeyita dansolo JB nga munnyonnyola nga awuliriza ennyimba zange nga ngamba ennyimba zo nnungi za kabi biki. Nangamba naye omukulu genda olabe oli manager Emma. Kati nga njola ne manager Emma nga akubira Michael mugambe oyo mulenzi akoze iki atuuse. Nempulira essanyu nti bagenda kukubira omuyimbi gwe nayaayaaniranga okukolangako naye. Nti ate we banamugamba nti ne mu kibiina yasayininga. Namuka namugamba aliwo omwana wano yasayininga nammwe eri ku dance salon ewa Silver biki. Koye omukulu yaddamu ku ssimu nempulira ennaku yagamba. Nze obusawa bimanya bwe si ekikulu kye show yange kati show yange kye kikulu okitegeera. Nempulira ennaku tengana naye Mukama. Kyenkwezaako okugamba abayimbi bano abakulu nti abamu balungi abamu baki abamu deliveries bakola si naye naye omuyinza omuleka mu kuba show yali emuwuuba manyi show ebeekuuba tesobola kujjako njogera nnungi bangi show zibawuuba naffe era tuzikola naye njogera tesobola kukola ki kwawukana ng'omuntu yenna kwasuubira nti King Mike enjogera gye yayogeramu tigemuzeyise bata gye yandiyogeddemu niwe yandibadde ng'emuwuuba so kati bwe kyatuukawo nembeera katebe awo nangamba beerawo ebyokukola bijja kukola ki kubeerawo mune esho olwatuuka mukadde ka show ngerawo manye ebifo byaba balina obbawo nga babitegese bulungi ekimu bakitegese nga batufulumya kati mwalimu era abamu besaamanya naye ng'era ekibiina mubaamu abaana ab'enjawulo okitegeera natandika kufuuka supply oba weeyita Segera natandika gino letere kino ndetera kino dansolo takola ki dansolo takola ngebagamba dansolo takola dansolo yabayi nokola kyokola emirimu gyonna mune dansolo omuyimbi wa dansolo toyina kuwumula dansolo kolo nga ebiseera ebyo kwaliko omukyala yali ategese bali bamuyita ye bugi oyo omukyala yali ategese ye big ennaku zino ye gwe bayita bugi erinnya bali wandika simanya BI oyo omuwala oyo omukyala kati oyo omukyala ng'agamba ogenda kubeera kuki bagenda okuyimba ku lisiti y'abagenda lisiti nazivuddeko omukulu ebigambo bye yawanze nasiyinza kubeera kuki ku lisiti awo olabawo kacyansi ka lisiti nenzikuta nemmanyi eyo sigikola ki toliiko lowa nga mpeereze abaddansolo mu mmotoka nga tubaweereza munnaye ng'era w'omanyi omuntu nga yabadde mu kifo kuva saa 6 omukyalo oyo nga mpita nga ngamba ogenda kubeera ogenda kubeera ku mulyango wano amangu bakuvudde kati dansolo ogenda kubeera kati dansolo JB nga ngamba kati omanyi mugenda kubeera ku mulyango dansolo JB agenda okubeera ku stage n'omuyimbi Segera yakwata bbaga y'omuyimbi kasente babafuuye biki kati nga ngamba sina kyakola bwe gubanga gwe mulimu gwe nino tandika okukola kambeere dansolo ki mulyango yansapulayinge nembeera ku mulyango nno nabeera ku mulyango nga ffe tugamba bano gwetuula wano gwetuula wali Segera kati eyazoga serebu waffe tebereza kati otuusewa otuluse kulagira abantu be balina otuula era omuntu nga janagamba nze ndi weetaano ntuulawa abe kakadde tutuulawa n'obalagirira ayagala okugenda emmanju era ng'alumbaani so kirabika okuyimba kuno
kwetaaga munuza n'obugumiikiriza anti era nagumiikiriza nkugambye kati bwe ngumiikiriza nga shoti gikuba mpaka sijja kwerabira mpaka saawa kuba yagwa saa 8 inze jukira navudde Matugga nga kati saa 8 zile zine zikiro ngenda kulinya mmotoka yani ne baddansolo bonna abo bakuddewo tunawo gwenda bako ne mwabo bonna waluka ebe nali manyi bali bamita Kristo Sam Kristo Sam ye yali wao anga muga Kristo Sam kyekiro ate yitwa chatting ne WhatsApp ngamba tewali buzibu kyekiro amubuuza Silver ali nga Silver ali eri emabega angena ngasanga Silver gwa wandiika naye Silver we na signingira ku kifo kye wenyini yawo kubeera ndowooza yalinga second command wa King Michael singa bako project zibakolaki zibatambuza ndowooza nga manager atanabiyingiramu kati omukulu nga ngamba muganda wange okoze omulimu gwaki gwamaanyi obwedda nkulaba bambi kitegeera naye tugenda kukola tutya koze munaye tugenda kukola tutya muganda wange kuba ensonga ogirabye nga bwetambudde n'okuyimba sikoze eki n'entambula simanyi we ngenda kukola ki kojijja kutambula ko ye kati kamalo maliza wano tulabe nga tukola ki atumaliriza ko endowooza Matugga okutwala bana nja kuwayo gumu ekitundu koze zisina buki buzibu nga tebereza nakakubye kalamba otegeera mukakuba kalamba ningamba kangume bwe nguma ngera womanyi omuyimbi olwo batutte eri munda tumaze ovaayo tuzze eno munda nga ngamba mwana oli musajja w'amaanyi otegeera otuyiriddewo omubiri naye ngenda kukolera ennyimba 2 otegeera gofuna sudde eyakabi yonna otegeera nkya program tugenda zikola ki zikolako akonze kale nate nga manya twabadde mu byakusula mu bivulu biki kijja soka keera kubira mulenzi ki simu konze nja mukubira lweggulu kubira Silver olweggulo asiri nkube simu nti alo ko yalo kyekiriwo konze tewali oli mu kaluma kale musajja wadde dansolo gye byoba dansolo sapulaya ngaze sikalumangako kitegeera sikalumangako simaye najikadda kangamba yongo anga tomanyi ati eno fet anti kati feno fesa waza kaluma kati awonze sinabuka kati nene kanjije obuzo kaluma oba nkubyero ngonamba segera nenge simu era yi ngamba omukulu kiki nemujja nenjijjako essimu ngamba kankoleza kamuleka akaluma logo bayanimba enyimba zanyi ani waita ebbanga nenziramu nenkuba nangamba nja kukubira nengamba kati kino ekintu kiri serious omuntu alina gy'alaga wenna alipira nga ndipira nja kubanga eddikenzo ndipira boda konze zijja kulipira ekibiina kankikole ki tekina bwe kinyambidde ne nawulira ennaku gye nafuna nti nali omusajja King Michael omwagala nnyo kati bambi nali nsuubira ng'omuntu gw'oyagala ennyo nti bw'onaamutuuka kuba n'olunaku lwakyo lwennyini yayitanga eri bbali yayitanga eri oba ye teyakulabako ne ku olwo olunaku ayinza obba yandaba naye nga sina makulu gyali kubanga ffe tusobola okubeera wano nga tukusobola okutuukako naye nkya n'ofuuka omunene waggulu notaddamu nakukulabako naye ate nze kiba kizibu nnyo kuba n'amasimu abo abaserebu bagakyusa kiba kizibu nnyo lwa nsonga nze sitera kwerabira anko kivula bangezaako buli wantu bwenfunira obuzibu nootingawo nnyo kuba manya wabaako ekyokuyiga kyenjigawo olwo dansolo era siyinza kwevuma olwo lunaku kubanga kyampa ebyokuyiga bingi wadde nga nayita mu kusoomoozebwa okwo naye nafunamu ekyokuyiga era nenfunamu n'oluyimba essaawa zino oluliko oba lwennina essaawa eno lwentambuza essaawa eno naye ng'ate mayindi nagifunira awo ekirowoozo nakifunira awo dukola luyimba kyo oluyimba baluyita kirungo kati oluyimba olwo nalukolera awo naye ekyandetera dukola omukulu oyo nga bwegambye nti yali shoye yali alina oluyimba baluyita nsiika King Michael alina oluyimba baluyita nsiika so kakati mu kubeera awo nga oluyimba olwo yali akulimi yalinga olwo oluyimba nsiika nembeera awo wadde nali eri mu dansolo sapulaya bw'olaba nsiika ng'ofuna ekirungo n'ekirungo kibeera nnyo mu bibasiika ngamba wano King Michael yakoze nsiika ate nga nina n'obusungu bwange saayimbira kuyimba ate nga nkoze n'emirimu sikoze eki nengamba naye nina okuddayo wadde ono yakoze nsiika kanzireyo ewaka nkole wadde ye yasiise naye ebintu bye yasiikisiza teyabyogeddeko koze kati nze kankole ekirungo
Segeera nengamba kanzire bakankola ekirungo nenkola ekirungo baby omukwano gwo kirungo gukuwanga bidongo kirungo guwulira nnyo ku bongo kirungo yagala nkwesigaменga bujonjo ku liiso ntegeera naye nga oluyimba olulina vidiyo nga tuli mu studio naye terwaggwayo bulungi naye nga tulinako osobola okulaba nti muyimbi ki gwandyagadde okukola naye abayimbi be nandyagadde okukola nabo bangi sinza mmenya nti olwo ne Kasaba nga muyimbi ng'ayimba bulungi mba nandyagadde. Gwe baani be wanditandikiddeko tugeze abayimbi nga basatu? Be nanditandikiddeko muganda wange wabanga ali eyo nga nandyagadde okukola naye mutufu okwagala manyi byanjawulo n'okukola okwagala n'oteeka mu nkola si kyangu goyinza okwagala ntami nga bwe nayagala mayigo nemaliza nga ate osasuddwaza kuba ne wennaamwatula osasuddwa dansolo sapulaya wennaamwatula ayinza okuddeyo n'agamba owaayo naye nga gwe kyonomanya abayimbi bangi bonna abayimba obulungi be nandyetaaze oyimba nabo abakazi n'abasajja nga bayimba bulungi. Bayimbi ki mu dansolo bakuyimbira obulungi? Banyimbira obulungi kuliko omukulu asooka amanyiddwa nga Viper Ranking. Viper Ranking ayimba bulungi anyimbira bulungi business za bafana ate we munyateze sikuba dansolo kati kuba kugamba ekyanyiisa mukubamu ng'omuntu nti no gye mirandira gy'okola ki gy'ova oshegeera nti sobola kwerabira gye nsobola dukola ne nduwandiika ne ndukuba naye nga kati kyamenyamu omutima dansolo we nagwa mulavu de dansolo yamenya omutima ne ntandika okuba nga nsobola okukola ki ninga akampandike ku zino ennyimba kati nva eri mu dansolo kuba ampisizza bubi nali manyi ba ex babambano baagalana bokka naye nendongo osobola okuggwa nayo mu mukwano ate neekola ki. Olowooza kiki ekiyisaawo abayimbi abato ne bavaawo mangu okulanga ye ategeerekese mangu? Ekiyisaawo abayimbi abato management yeesooka osobola okufuna management nga n'ennyimba zo tezinakutegeerekeka bulungi nnyo. Management yesooka manyi lwaki nkulembeza management nti yeteekamu akasente oshegeera eba esobola okuteekamu akasente ate n'omukama wakuyamba naawe omuyimbi n'oba nga olina kumpisa nakyo kisobola okumekinga then n'emikwano kati nga bwenfunye lubaluseewa ani abadde amanyi ddala lubaluseewa enantuukako so kati mukama yakola ki yasalawo naye ng'ebiseera ebisinga management yeyandisoose nga tetunabaako ffe kyetwandikoze era nze nyigira nnyo abayimbi abato abakeera ku makya ne bamanyira bamaneja abo abakoze eki ababajjeeyo kitegeera kyandibadde nga kirungi wabanga omuntu abadde alina wakutadde woba osazeewo omwesonyiwa n'omwesonyiwa n'ebyo byakoze nobaako nayo ebyo byokola ki byokola ne woba ozze. Sofa olinawo ennyimba mmeka? Essaawa zino ennyimba ziri serious business ina ennyimba ziri nnya. Luliwa ne luli? Ennyimba nnya ninawo nsumulula ninawo embeera nina mu ndongo nina guntawaanya ne kirungo nyimba ttaano naye nga zirimu luliwo olukusingira wabula bannaye kiringa kuzaala baana n'obuuza nti mu baana bonna tozigamba nti naye era wabeerawo n'ogaa naye omwana wange ono ajja kusoma omwana wange ono ajja sobola okumpisaawo ku kino ebintu by'okuyimba oluyimba olwandinsiridde nandigaa nti oba embeera kubanga lwo kimanyi ne bwe mba nfiiridde wano buli muntu embeera ekola ki embeera yo weeri lutambula lutya ti embeera ng'egaanyi toggwamu maanyi embeera ng'ekalubye toggwamu ssuubi nze sitya nnyo mbeera ya nseeno nkimanyi bulungi eyantonda ayinza buli kye musaba mangu agankolera tayagala ndaage kubaayo eyantonda ng'okukaza nasembeera tukazane so oluyimba olwo embeera nze ng'omuyimbi nyinza owulira nti ki kuba nawulira nga message wadde kirungo lusasamaza ne lukuba ne lukola lutya naye waba oluyimba muyimbira olabanga mu butuufu omuntu yeetaaga akyuse ku mbeera. Ennyimba zonna ttaano wazeewandiikira? Ennyimba ezo ttaano zonna saazeewandiikira kati oluyimba lw'embeera nayambibwako omukulu amanyiddwa nga Dr. Zen abeera Matugga eyo yannyambako mu olwo oluyimba ne lukubibwa omukulu Brian Beats era kuba yendudde naye ne Makindi awo 2018 ate ziri endala
zendala nenzibwako mu ndongo era nalukola n'omukulu Dr. Zeni twagatta ntubanga tukola oluyimba olwalita mu ndongo eri wa Brand Beats olutambula lutyo mu ndongo ti mu ndongo abaana banyenya bubina gwe namakudde mu ndongo bagayi bakona muziki tebakulwana mu ndongo segera so tubaye lutambula era ndolina ne video YouTube kweruli ononyako mu ndongo olunalukola 2019 kati nenzija nkola olimba baluyita guntawanya omuki omukwana nti ndozayo ebintu ebyawukana wangange so kati guntawanya oyo bwe namukola nembanga naluyambibwako omukulu omanyi bino ebintu byokuyimba mubanga abali mu kibiina waliwo ansa weekola ki weganira mugamba muno eno ansa tugikola tutya kati ogayo nayambibwako gayo bamuyita Dennis Kiseka ayimba gospel bamuyita Dennis Kiseka akalinzi keruwero era abasinga bakamanyi akayimba ako ninkakola guntawanya so tyomukwano guntawanya amapenzi gono gambuganye chichotala bunyambe njagala okimanye mwana gwe nakupenda dali omukwano gwange gwendota ndaba kadali so ebiseera ebyo akayimba ako nakakola 2 kati olw'embeera yaliwaawo nendwawo nentwala omwaka mulamba nenkola kirungo 2022 abalabe bafuna tukyeyongerayo tuyina Allah yagaba Smart Butcher ono nno nga sponsor waffe atuteekamu ensimbi ali wali ku lw'omukiti osobola otuukawo naba nga asobola okuwa ennyama ensava bukya weeri awo kumpi n'omuzikiti ennyama ya mulembe nnyo nga tufundikira nga tuwumbawumba bino byonna obiyiseemu kati tageti yeeriwa tageti eyange nno edongo njirimu nga buweereza kikaŋŋambe omanyi ekintu ky'okuyimba kyawukanawo abamu bayimba nga bayimba oba ŋŋambe oba na ssente zokka nga zatunuulidde naye nze nnyimba n'okukyusako mu nsi kale okukyusa mu nsi nga nkozesa ennyimba zange n'okyusa abantu oba nempa ku bantu essuubi oba kale njagala nnyo okuyimba ekintu nga tekibaddeewo kitya newankubadde nga osobola oyimba ekintu nga tekibaddeewo bulungi nnyo nga kyekyo kyenkugambye ng'omukulu bwe yayimba nsiika naye nga naaba nga bissa ekirungo otegeera so kati ekirungo kyaliwo naye nga tekiteereddwa mu nkola otegeera kyegamba mpulira otegeera nti so kati kyengezako okugamba nti nga boolaba omukulu Bobi Wine asobola okuba nga ayimbye oluyimba otegeera nti labisa otegeera then omulala n'ayimba lwayimbye naye nga ensi we beewuliriza tezifaanagana otegeera nti buli omu lulina ensi gye lukutwalamu bwe tuba tuyimba ennyimba ezo ziba za myoyo kale kaŋŋambe nti buli lw'oyimba oluyimba olwo lubaako abantu abagenda nalo era abaawo abasigala kati ekirubirwa kyange kyakuyimba luyimba mukama waaba nnyambye olunaaba olukyusa ensoba okuyimba mpulire nti nnyimbye nga bonaakeera ku makya n'owulira abasajja nga Bob Marley baani otegeera ennyimba gye baayimba nga bayimbanga ennyimba ez'ensi zaabwe nga wadde akasente akaagala naye yatukesera akasente nga si kyekikulu otegeera kati kyobula kyoyagala okukola mu bulamu bwo njagala nnyo nange nkere ku makya nga wempita artist mpulira oluyimba lwange nga lulina kye luyambye ku muntu nga wolaba David Talo walina oluyimba nti muntu muno w'omuyambe otegeera oluyimba ne waliyimba mmeka ye message gye njagala okusinga wadde n'ezo ssente zeetaagisa n'akasente keetaagisa ne twetaaga okuyimba ennyimba nga ne bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi ng'osobola okujjukirwa nga wolaba omukulu Eri Wamala Fire Bongole otegeera ng'ennyimba zisobola osigalawo nga ziraga kuleka legacy ku bantu legacy wadde nga n'akasente tukaagala kubanga era ke kakulembera mu byonna so twagala kukyusa nsi nga tuyita mu music so tetwagala kukozesa byakulwanisa byonna twagala tukozesa emizindaalo n'abantu nga mmwe abanaatuwagira abali eyo. Ebiseera by'eddembe okola ki? Ebiseera byange eby'eddembe mbeera mu kuwandiika nnyimba ekiba nga kya ddembe. Olina b'owandiikira? Nze kennyini neewandiikira n'abamu singa abazze era mpandiika.
Breaker akola mirimu ki? Breaker omulimu gwe omulimu okale ogwaliwo oba olw'embeera ya covid yakyankalanamu gwali gwa koza ngoye osegeera omulimu koza ngoye kati naye covid we yatuuka ebiseera ebyo ne bikyankalanamu nemba nga sobola pangisa wenkolera ate mpangise ne wenkola ki ebigootaanamuuko neera njoza omaafunye sekinoomu naye nga tenna ne kampani gye naggulawo emanyiddwa nga BB Property Masters tunoonyeza abantu amayumba amapoloti so amayumba ag'okusulamu pikipiki ez'oggula amamotoka special oyagala kupangisa z'abantu mirimu zonna ogikwasaganya nga mingi mpola mpola muyimbi naye omusajja alina ata aba alina obba nga akwasaganya ebintu bingi obwongo obutawummula buleme kwebaka obugambo bwe busembayo eri abalabi ba Luwalo TV obugambo bwange obusembayo omuntu yenna awulidde story eno yo njogedde ng'enva ku mutima nti buli wosanga ekintu kyonna ekikulemesa toggwamu maanyi genda mu maaso tomanya osegeera kuba kati nze bwe nagenda eri nga bwe mbanyonyodde story nali nsuubira nti njayitiramu awo nkole ki buli kimu kibeere kyakabi naye saggwamu maanyi era nasigala njiye endongo yange n'akasente akanga akatono so mpozi n'okwebaza omukulu Brand Beats kuba oyo omukulu ambeereddewo nnyo bambi osegeera kubanga ye muntu gw'otuukako n'atabaako kintu kyakola ki kyagamba mbu oba ki oba ki kuba ne waba muyimbi munene nga yazze era akuwa obudde era ye producer gwenkyalabye oba gwenkyasanze nga oba akuwadde obudde bw'okuyimba ng'otuuse mu studio n'agamba nti lindako naakole ki amale osegeera kati we yatuuka takyalina nti oba ki so naye ng'abantu mwenna mbeebabaza ababadde ku Lubaluseewa mpozi n'okwebaza management ya Lubaluseewa TV okuba nga baleero basobodde okuteekamu engatto ne bakola ki wamu naye n'okuvuga amafuta ssebo n'ojja ematugga si kyangu erinnya Bone Breaker walijja Bone Breaker nasinziira ku biseera ebyo waliwo omuyimbi bamuyitanga Dennis Rakila oba mwali mumanyi kuba nga tugenda kusula mu ngatto bikiiso kati ebiseera ebyo nga ate bakosa nnyo ekigambo tugenda mmenyeka tugenda gumenyeka biki osegeera ebintu webityo kati ze neŋŋamba bagenda mmenyeka biki ate nga ogenda owulira olyaga nga twagumenyesa ejjo ng'akaaba omugongo gunnuma ejjo twadigize nnyo osegeera kogwetuume kanetuume Bone Breaker nga mmenya maki magumba nga buli lw'onaagenda mu ndongo yange ogenda kukomangayo wakanga ogamba mugongo gukola Bone Breaker mwebale nnyo mwenna abatugoberedde olunaku olwaleero tubadde ne Bone Breaker musajja muyimbi agambye ayagala kukola ligase asobole okulekawo ennyimba nga asobole okuyamba ku bantu abamu oba abalala abaweddemu essuubi tubebaza mwenna ba sponsor baffe okuba nga mututeekamu ensimbi ne tusobola okuba nga tubatuusaako ebitambula mu ggwanga mbadde ne Katabira Muhammad wamu ne Robert Musanji Ajisa Muvemanyi baba A Bone Breaker for the day. Yes, in your skin we conquer. Mundongo, abana baninya bubina kwena makude. Mundongo, bagayi bakona muziki tebakulwana. Mundongo, baselekta bakona misiki tebakulimba. Mundongo, bakobudeke jenge fetuba mu kusunda. Enendongo nakizudde tebola. Teriko muto enendongo nakizudde tesosola teriko mukadde kati ffe twabibukako debye byokwebaka tosulirana mu ngatto ngambye twabibukako debye byokwelumya